tugenda kwogera ku mpeeweta y'omukira. Abaami bakomplaininga tukwata tutya omukira. Abakyala tulina ebintu bye tulaba oluusi na twagala obigezesaako naye ne tubikola ate ne tubikola bubi. Yes, si buli kintu nti lw'okitandika kigenda kujja nga bw'okirabye oba nga bw'obadde okirowooza okubeera. Wabeerawo errors oba ensobi ezijja okukolebwa naye zimala ne zigololwa. Abamu oluusi bw'oba okikoze omwami n'akugambako ate okyesonyiwa toddamu kukikola obeera ng'agamba takyagadde. Alinza okuba akyagala naye ng'okikola bubi. Waliwo okukozesa engalo zaffe okubeera nga tuyambako abaami oluusi okubeera nga tumuwa essanyu. Waliwo okwata omukono gwo n'oguteeka ku mukira gw'omusajja n'otandika okubeera ng'olinga agumasaaginga ng'oguyisaako engalo zo ng'olinga agumasaaginga oba omukono gwo. Mu luzungu kye twandiyise blowjob. Okozesa hand blowjob okwata engalo zo n'obeera ng'okola ki ng'omuntu omuweeweeta oba nga omuromansi nga kiyite ntya omumasaaginga nkiyite bwe ntyo ng'okozesa ngalo zo. Abamu asobola n'okutuuka okumala. Waliwo abakyala ababeera mu mbeera nga oluusi talina appetite, oluusi ali mu nsonga, oluusi tayagala nga kyesi tayagala naye ng'omwami we yeereeze ng'akwetaaga. Tomuleka kugenda kupapala kugenda wo oba kugenda mu kigo yeemazise muyambeko. Kozesa engalo zo omuyambeko yeemazise mwebaze simple. Oba okitegeera. Naye obuzibu bwe nfunyeewo awo nti abakyala abamu temumanyi ngeri yakikwasaganyamu. Mukola mutya oba okozesa otya engalo zo okubeera ng'omazisa omusajja. Ebiseera ebimu mukwata emikono gino egiri dry n'ogiteeka ku mukira gw'omusajja n'olyoka otandika okubeera ng'oguweeweeta oba ng'ogukolako omukolo ogwo gwe tukola ogw'okubeera ng'oguyisa mu kibatu kyo wakati. Ogutuuza mu kibatu wakati n'otandika okubeera ng'okola ki ng'oguromansinga oba ng'oguweeweeta. Sorry about that. Kyemulina okumanya nti bw'okwata engalo zo bbiri bwest n'ozigatta n'otandika okuzikuuta. Mpulira kyenkola nkimanyi tondaba naye owulira. Gwe zikwata ozigatta ozikuuta olabe ky'ogenda okufunamu. Ogenda kufuna kye tuyita friction. Friction eyo oba obeera okola kye tuyita friction. Friction eyo ecreatinga heat oba ereeta omuliro. Ojja kuwulira ebbugumu nga litandise okujja mu ngalo zo. Ekintu ekyo kituukawo singa okwata engalo zo nabo ziba zitaddeko ka oil naye n'okikola vigorous oba n'okikola n'amaanyi oba n'okikola ne speed. Olinza okuleetera omusajja okufuna olwo olubugumu. Ekiviirako omusajja omukira okugwa oba okuggwamu amaanyi nawe guba gwerezi nga gulinga omutayimbwa. Ekirinza okuviirako omwami okubeera nga n'oluusi awulira obulumi obw'enjawulo mu mukira kubanga oba okikola ogukutta ogunywezeza ate ogukuuta. Ekintu kino tukikola in a very calm way. Kankugereze gwe omukyala wojjo kitegeera. Kiringa omusajja bw'akwata olugalo olukalu n'aluteeka ku musino gwo n'atandika okugukuuta. Waliwo olubugumu olwo olujja lw'owulira ng'owulira omusino gukwokya gukuluma like gubuguumirira. Gutandika okubuguumirira obubugumu eryo ne livaamu obulumi. Kati nsuubira ontegedde. Ekintu ekyo ky'oyitamu ky'ekintu kye kimu omusajja ky'asobola okuyitamu. Engalo zino bwe tuba tuzikozesa ku mwami twetaaga okubeera n'engalo eziri soft. Waliwo abakyala balina engalo eziri so hard nga muyina babuyita buki buno bunnakozi bobeera babuyita batya babuyita bunnako zibeera eno emabega. Naye waliwo buno obuntu buno obumera mu gundi ku kibatu kyo mabavu. Ng'olina amabavu olw'emirimu oluusi gy'okwasaganya sijja kugamba nti kiki oyinza okuba emirimu gy'okwasaganya gye gikulutira engalo zo okubeera bwezityo. Naye omukyala wenna engalo zo zirina kubeera nga zigonda kubanga nawe oba ogenda ziyisa buyise ku kisambi kya musajja bwotyo oba mu mugongo nga zimukolobola bukolobozi golaba nga kikola amakulu. Bw'oba emirimu gy'okola gy'amaanyi lwaki toloboozaako kugulayo gloves n'obeera ng'oyambala gloves so that tusobola okukuuma engalo zaffe nga ziri soft. Ekirala waliwo obugundi bu hand lotions bwe batunda ne bu oil osobola obbugula bwangalo bumakinga engalo zo buleetera engalo zo okubeera nga ziri soft. N'obeera ng'oyisamu ka lotion ako n'obeera ng'engalo zikuuma nga zigonda kubanga engalo ezikaluba ne bw'oba ntaddeko. Kati bwe mba nnina bunene bwe mba nnina oba nga nsangiddwa nga nnina amabavu mu ngalo ne bwe nteekamu ebizigo mu ngalo zange oba ne bwe nteekamu oil naye ntandika okuyisa ku mukira gw'omusajja nga ngukola nga bwe njogeddeko wansi ng'oguromansinga oba ng'oguweeweeta asobola okumala. Ogenda kwesanga ng'oluntu luno lubeera ng'olumuyitako oba olumukolobola. Ate omukira ogwo gumula guli sensitive buli bw'ogukolobola
skin yaagwo nafu si eryawo nti eringa oba omubiri guno omulala. So kati buli bwoguyisako obuntu buno nabugutandika okugusala omukira gugenda kwesanga oba ogenda kwesanga omukira gutaddeko oluntu olulinga lubruises ogusazeesazeeko obuntuntu. Omusajja agenda okuyingira mu mana jjukira ebeeto bye atandike okuwulira obulumi kubanga aba afunyeko otubwabwabwa ku mukira. So tulina okubeera nga twegendereza, engalo zirina okubeera nga zigona, omukyala yenna engalo zirina okubeera nga zigona. Tulabirire engalo zaffe, tulabirire engalo zaffe. Bino ebintu si bya bbeeyi, mwabalowooza nti bya bbeeyi. Gwe genda gye batunda lotions obaga njagala ka hand lotion akasobola okugonza engalo zange, bajja kakuwera kasamba. Bw'oba omulimu gw'okola nga gwamanyi yambalawo gloves. Naye omusajja omuyisaako engalo n'agamba kiki kino eno nga bulumi bwereere. Abamu ogenda okusanga omugamba kankutaasa oba oli bubi. Saagala kijja kugwa. N'ogamba lwaki tayagala? Lwaki tayagala? Because omulumya. Gwe bw'okikola omukola ki? Omulumya tafuna ssanyu wabula afuna pain. Bibiri bya njawulo. Waliwo omuntu okulumizibwa n'okubeera ng'afuna bakiyita batya pleasure. Pleasure ly'essanyu. Yeah, I think. Kati ate gwe oba omuwa pain instead of pleasure. So tulina okubeera nga twegendereza nga tukikwasaganya. Omulala adda ku binege bya mule n'atandika okubinyogootola ng'alinga nyogootola bakiyita squishy. Squishy kiyite ntya? Kisiponji. Olinga ezo ensigo z'ozannyisa mukwano mwe muva amazzi agazaala. Bw'ogyonoona omusajja tazaala. So weegendereze. Abasajja babatiira ddala. Muli so rough otuuka enobeera nga komando senga batugamba tubeere nga bakomando. Yes, sagamba ko genda kunyiga musajja busobola obbutta. Ekyo kyemba ntegeeza going wild si kucunya muntu kubanga obeera nga amucunya. Tabuka naye ng'otabuka ebirungi si ebyekiralu oba ebibi ebiriza okuviiramu oluusi. Munno okubeera ng'afiirwa ekinene kye mutasobola kuzzaawo kubanga bw'oba oyonoonya ensigo ye alinza obutasobola gizaawo. Okitegeera ekyo kiba kinenenemukko. Kansuubire mbanyonyodde. Abaami bantumye mbagambeko. Kansuubire mukitegedde bulungi ekyo. Omukira gukwate otandika okubeera ng'oguweeweeta mpolampola. Nga bwe wandyagadde okuyisa engalo ku nsino. Bw'oguyisaako n'amaanyi okureetinga friction oba oleetawo olubugumu olwo oluviirako omukira okubeera nga gunafuwa oba n'okubeera nga gugwira ddala. Kasita obwongo bwaffe tubusindikira egundi bufuna message nti kati buno bulume munange olaba nga buli kimu kikyuse. Byebyo byange temulala subscribinga, likinga, commentinga. Omukama bankuumira banjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakadde abeekuumirako ate mmwe simanyi kyakubawa mubeere nga mwebale kubanga mwekuumirako buli kenteekayo ne mujja ne mukalaba mukola kya ttendo. Yeah.